Viene Peva. Habari kyata akajide mu Peva. Kyakwerinda tambula nakyo. Tuli kati tambuza kampeni ya Peva. Ya kampeni je tuliko. So mpako ku message eri behind Peva. What is the message you portray? Hello limbo luli ya mpisa mbi. Bad manners mpisa mbi. Kati je isobubi. Yo yakuba omuntu Peva. Nali ngamba wokuba omuntu Peva gena mwasa akawanga. Kitegeera bad manners mpisa mbi. Tutwaliramu ne bana ab'obuyondo. Bana ebijambiye twatunulidde ba Peva ab'ebijambiya nabe yaabwe tugenda gikola. Obudde buno twatunulidde nnyo aba Peva. Aba Peva bambi abakuba zi Peva mukendeze ku busungu bammene. Guno mwaka gwenda wera gwa kubiri nga ntambula wentyo. Nga ntambula. Ne kati mba kupowa. Alina ndira bakusaza n'enzoga ali awiki ewedde. Oli wakiraba agamba mwana yazze n'akabadi. Nenga tumaze banga nga tukikola almost 2 years. Tugena myaka ebiri mbeera n'oyo director wange. Oli wakulaba alowooza yatadde mwana kaye kalina emikisa nenga muganda wange. Oli alizo badene so mwana wafunye akasima kalina ebisima nenga mwana emikisa Katonda yambaye kyabulabe kikyolekera ddala omuyimbi okubeera nga gwamala buli kimu. Tekiba kyase sijoli meetinga. Nze sikirabamu buzibu kuba mwana abaniga batulyako nnyo. Abayita ba manager. Manager asobola okukwata omulimu gwa kakadde. Yes. Nakuwa emitwalo 3. Nana tukakole. Mwana nyawana omuye kibiki? Ayinako weziti. Nenga yalidde nzeeyi mwana. Obanga wakala nagamba atugete. Nakulemerako nogamba wae manager wange tulumbe. Neruvanyuma nnyo oyita mabega otegeera mwana. Tano yakuyiseemu. Wakoleredde fala mwana. Okay, Butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much wenye okubeera ngolaba ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wosinzira okubanga otulaba okola kyamaanyi nnyo webali nnyo okubeera nga okola ekyo kyensinga okumanga mmanya nti wokikola tweyongera okubeera nga tubuna ensi ez'enjawulo. Nabasuubiza 360 nga Focus TV okuwa ebintu eby'enjawulo whereby tukuwa politics, tukuwa entertainment, tukuwa current affairs, tukuwa lifestyle. N'omulundi guno ndina omuyimbi gwe bayita Dinosaur. Amulaba for the first time naye ate music we atambula nnyo era bw'anaaba mukuwaddemu ojja kakasa nti music wamumanya dda n'okusooka okubeera ng'omanya omuyimbi Dinosaur. Bwe nne leero tugenda kuba tuwayamu ekigambo 2-3 era tubuulira agwa mu lubuuki. Is this still an upcoming oba yakubadde akaggi? Bw'aba yakubadde akaggi saawa zino tuli mu copyright okulaba ng'eyambako abantu abayiye ebintu nga bino eyinza baganya bayinza giganyirwamu batya nga ye omuyimbi kikyagyogerako. Papa sebo nkwaniriza obulamu bugamba ki? Obulamu mpola. Dinosaur erinnya livaawo? Erinnya langa oliwulira Dinosaur. Lwaki mutuma amannya agatiisatiisa? Amanya tugasanga busange. Sifa abagetuuma. Segeera. Akulaba for the first time linnya kyetuufu then ne Dinosaur livaawo? Erinnya lyange ettuufu. Erinnya genda ku Google yagala oddimanya. Nyinza oddibanga. Ateekemu Dinosaur your name. Waliwo atayagala ddimanya ate ne mmozi. Eso. Nenja ndi mugamba. Okay, linnya Dinosaur livaawo? Eryo erinnya lyatandika nga ntandise olugendo lwange olwa music. Kyatandika nga kivumo erifuuka erinnya. Oli yatandika kuvuma Dinosaur kumba akuwa erinnya ate eryakabi kwalinga kale kujeregerera. Okay, Dinosaur endongo gitandika ddi? Ndongo nagitandika professional wise nga 2022 professional wise. Kibino ebirala ebyaffe otandika kwayita muyimbi nga tolina kyewakozeeyo wadde nga 2019 nga tolina kyewakoze yadde. Ng'abayimbi abalala bonna we go through a lot oddala okutuuka okumanyika oba okubayo oluyimba olumanyi olufuluma ennyumba eziwera 2. Luyimba ki lwe wasooka olugamba nti lwampisaawo oba lwansambira akaki? Oluyimba lwasooka okundeeta introduction mu bantu.
lwali lwa mpere. Mpere igenda lutyo abasinga Kimpugugu gwe baawe nnyo obudde naye empere yasooka kuba nafuna challenges eziwera ku TikTok bagituulamu bangi ebiseera ebyo abantu 2,000 ozannya oluyimba lwa Ssebo tebalukubye empere nekubamu awo yali oba 2 simbikira bulungi. Producer eddoboozi liti atwongereko ku ddoboozi empere tuwemu ku mpere so that omuntu asolidatinga naye agiwulira for the first time. Tifumite empere nga sindika asitamye empere yasibuka eri Masaka baali bazinanga mwana bangi baseka nga bawoza amazina ga bafala kati empere yafuuka ensonga eringa yakulira ku kidima oli awo abagimanyi bagitegeera then nekuddako oluyimba kyawo olwa Benyo awo Kimpugugu nera Kimpugugu yagenda okukuba nga nzikubyewaawo eziwera paka we natuuka kweyo Kimpugugu ne Kimpanya soboleke ebigambo bino bye mukozesa mubijjawa Kimpugugu means what? Kimpugugu era nga okiwulira Kimpugugu Nimba nasalabika eddoboozi lyettono butono ng'omuntu wawulira Kimpugugu otegeera kuba omuntu aliwa for the first time yebuuza kati Kimpugugu what does it mean? Kimpugugu lulimi kyo olulimi lwewaffe eyo olulimi lwa Bimenke bwe muva Kimpugugu Kimpanya waliwo awo abaana baali balina ekigambo kye basoma babeera okwo ku TikTok balina home obategedde abo abalenzi butegedde bwe basimbya layini busoma bwe babuwa ku byokulya bwali bulina bye busoma awo mayinze mwana mpuliriza mpuliriza nnyo pale nyinza owulira ekintu ne sikiwabudde naye obwongo buba busevinze kati wentuuka wali mu studio mbeera ndikolinga byenzize mpitamu nenkuba tune kati abaana bayogera ebigambo ebyo byansesa tebyannyumira byansesa gotyo buli mwana yajjanga nga ayogera kike baali basoma kigambo champagne yes kati mwana naga Kimpugugu omulala nagamba Kimpano champagne okimanyi nti dinosaur ebintu ebyo bigwa ne kufa abantu abakulu oyinza okuwulira kati ndanze ngobeera nnyo sports naye n'owulira abantu ab'enjawulo nga boogera erinnya lyerimu naye nga buli mwali yogera bubwe waliwo omuzannyi wa United mumuyita batya Mbwenu Mbwemu kati senga oteekaawo erinnya buli omu alikola ki alisomebwe so kati idea ya Kimpagana eno Kimpugugu mweva yatandikira awo ku baana kwaba abaana kwe yatandikira n'olabawo nti waliwo bano taito y'oluyimba lwenyinza ngenda awo mu studio ngera artist nenjiyayiyaawo nempita nekyali wange awo Patrim nayo najja naye n'ateekako verse ne tuta oluyimba ekyomukisa omulungi ne lutambula weebityo enaso gw'otegeera otya oluyimba nti kati lukoze oweeyinga otya oluyimba nomanya kati luno lukoze yes era oluyimba olukoze lwe luyimba lwe bamanyi ne oba fine omuyimbi tonafuna bulungi ssente naye bangi abayimba ennyimba ne bazisigaza kitegeera zisigala awo mu bataano baabwe kati oluyimba era olukoze naawe oba olulaba luba lutambudde nti ogenda mu bantu eyo ogenda owulira Kimpaganya abaana abato kasita abaana abato batandika oyimba ennyimba zo manya oluyimba luba lutambudde ate fe abakulu okusinga ejjukira abaana abato babiwa obudde kitegeera kati omwana omuto batuukira nakwata ebigambo natandika obigaliko yimba omanya waliwo ekyenjawulo oluyimba amaanyi okay dinosaur luyimba ki olwaddaka oba luyimba ki luno recent waliwo awo Nika Mpompo waliwo ne Kirisimansi yo awo ne tulyoka tutuuka ku Peva mpa ku Peva oyo Sam Kahito oba Sam Kapero omuntu alongere okutegeera atamanyi Peva aba bawaawa oba nga tomanyi luyimba lwa Peva terwetaaga na kapera baba oli nga talumanyi oba tolumanyi kitegeeza ebya music oba toli mu ggwanga omulembe guno atamanyi luyimba lwa Peva ati kyekunyumira ennyo kale mu Peva gy'obompa gwenga gwe omuntu gy'ogamba eno layini kyezo zikunyumira mu Peva gwe ky'omanya Lushabada
gonna ne video twagitadde by the way nako nga 3 emabega kweri ku YouTube. Okay. Eri ku streaming Black Market collaboration ne Dinosaur Goso yona akugundi akuli okumpi kwa doli. Black Market channel ya Black Market kweli bayange Dinosaur Goso. Dinosaur kweli agala okulaba video twakagite yocha man man ani yagikute alias okay ng'omuyimbi omulala omuyena yenna kusomoza kikosanze bifo mundonge bagamba oyinza okukoyiba nokusooka okutambula amawanga edongo yo mwana nera tewali kyangu n'omuvubi naye alina ebisomooza byasa era naye bw'atandika obikunyumiza owulira nga olugonde luliwanvu naye nga endongo yo ekaloba era agitandika jangu ng'omanyi owalampa y'amagye ajje nga yeesibye ebbiri kuba endongo osobola okukuba oluyimba ne lukuba ensi nnamba ne batafaayo na kunoonya ku muyimbi okimanyi ekyo naye nga balushabada buli omu azina ayimba oluyimba lutambula naye nga Dinosaur nga tewali ayina kunoonya kumanya biki batono nnyo abafaayo n'agamba nti kati oluyimba luno ne yaluyimba era waba yaluyimba sawa zino ali ku ki yamaani batono nnyo gwe kyoba omanya ku 10 oyinza n'osangako ng'omu anyumirwa oluyimba n'afaayo nnyo okulaba yennyini oluyimba ono ddala ali ku ki naye nga ebyo ebityo bw'oba mutufaako oba temutufaako ffe omujja sigala mukola endongo kasita embali ebanyumira kuba mwana nojjekuba nayo nga tebanyumira nakyo kirina ennyiga kinyiga mu kituufu nga gwe buli ogenda mu studio ofulumayo naye era tewali kivaayo ofulumayo n'oluyimba n'olussaayo ne lukomaawo n'ekyo nakyo kiruma kiruma ng'ono alukubye ne lutambula gwawe ogamba at least kasita bazina kitegeera kubeera essanyu ly'omuyimbi fine ne sente tuzaagala kubeera sente zigonza obulamu n'essanyu ly'omuyimbi ng'okoze art ne bamu appreciatinga n'olaba nga abantu bazina bayimba nawe kuli oba ogamba yammaani mbayina nakulabye ne Peva abali kyataakajjidde mu Peva kyakwerinda tambula nakyo tuli katitambuza kampeni ya Peva ya kampeni gye tuliko nesemboleke mpako ku message eri behind Peva. What is the message you portraying? Era oluyimba oluwulira mpisa mbi bad manners mpisa mbi kati yeyiso obubi yo yakuba omuntu Peva nali ngamba wokuba omuntu Peva ogenda mwasa akawanga kitegeera bad manners mpisa mbi tutwaliramu ne bana ab'obuyondo bana ebijambiya twatunulidde ba Peva ab'ebijambiya nabo yaabwe tugenda gikola obudde buno twatunulidde nnyo aba Peva aba Peva bambi abakuba zi Peva mukendeze ku busungu ba meni nina kyali wange bamukuba Peva nga tuva mirimu ekiro sawa nga 6 abo badde oliko sawa zino ngamba balekera okuba abantu Peva basale ku busungu just oluyimba abasinga balufunye bubi anti naye okulaba nga okutte Peva naye obukulu kiki kyayisaawo ali promoting abatongera ate kati Peva ngezaako bajjirayo kiri abatakimanyi waliwo abatakimanyi mbu Peva bazikuba abantu bangi nnyo naye nga takiwuliranga nabo ne kati wawulira oluyimba amanya byaddala abasajja bali serious yamaani era obeera nayo Peva embeeramu mu magezi just in case wengwa mubazikuba nga muzeekuba nabo baba beeyiya naye mwana njiya gye bayiyamu eyo si nnungi omuntu osobola omukanga tiisa n'omuggyako by'oyagala so si kumukuba Peva because at the end of the day omusanga afudde ogenda kukuba omuntu Peva alina baalabirira ewakaawe kati abo ogolooza baba bagenda sigala mu mbeera ki motivation ogijjawa bakubako ku Peva nze nkulidde mu ghetto buladi ndabye buli kimu ndabye ku mirambo ndabye ebikigo ndabye buli kasasiro era mwana nsaba nnyo Katonda anjije mu ghetto kuba mwana ghetto temuli kalungi teri kalungi wadde fine tutrainingira ensi
nesi kirungi kukulira mu ghetto era ofuna ng'omukisa oguva mu ghetto youth totunula amabega yamaani toddayo genda ozaale abaana bakulireko eyo mu life endala yamaani era bino byonna tubikola bato baana baffe kweyagala kuba music asobola okukyusa obulamu. Very true. Banja bamufunyemu era ne bafuuka ekyenjala. Naso tuli mu ssaawa zino ensi eri mu kuteekateeka ebbago oba etteeka erya copyright era kye tulowooza nti singa kiteekebwa mu nkola nga bwe tukisuubira omuyimbi ayinza oba omuyiiya yenna ayinza obutaddamu kubonaabona. Dynasty Endongo yo neefuluma eggwanga gwe tolinnyanga adde eggaali kitegeera ne mu ggwanga lyennyini ne basigala nga balinga abatakulabye naye ng'oli presentinze ensi y'omwana ne bakuleka buli essaawa. Okay. Dynasty copyright eno ogiwuliddde? Nabiwulidde naye kyemmanyi copyright eyo nze ndowooza yange omu. Copyright eyo egenda singa gasa nnyo era ababirimu abo abakulu abafuna ku bufoofofa awo obw'okumwanjo. Dynasty owene mu ghetto wansi kati nze nagisangawo nagendako awo kuwuma ne mbiwuliramu awo simanya biki naye okusinga ndaba obimanyi naawe ebya Uganda birimu bino just bafuddeyo okumanya nti nno otuukirira abantu abagirimu wali oba abantu abali mu management naddala mwe ba artist. Buladi ebintu biri mu kigoye weezinze wena kyasinga n'okummalamu amaanyi omuyimbi okyezimba dijja okuba oluyimba lwagenda asooka kusasula okitegeera tolabamu awo ebyo bikola muziri ensi ezaakula dijja asooka akwoke akuba oluyimba lwo naye nga alina olwedde bali abakuba edda lunaakubadde kiraba copyright eyo ebyaddala eri awo tebitegeerekeka naye katusabe mufunyeyoko omukisa ogwengeginga abakulu bano Edikens and Group okumanya ebisingako kuba kati muneyi katulaba Dynasty petuli eno tuyinza okuba twogera naye nga bwe mutuuka ate mu bo babalungamya ekituufu kiri kinengeri gyogifuna. Muganda wange nze emirundi gye ngenzeyo ebyaddala si nti oba nvumirira kintu kyabwe naye amazima gabeewo nabo bali mu bizinensi ebyaddala bali mu mirimu gyabwe baleke kubuzaabuza nsimbu simanya copyright batutekemu essuubi eritali omuyimbi aleeyo weefeeko empulira ate Sako kati Sako ne ati wange oluyimba lwange yebalamu yatugambye kati copyright keeyise abaagala muzimbe ku mayumba ag'ebbeeyi mutambule mu bidduka ebyagazimba ne famire ye Buladi n'abantu abamuli awo okumpi abamumanyi be bagenda okugazimba so siffe nze ndabira ddala tukyali copyright okukola wano mu ggwanga lyaffe bingi ebirina okyuka Buladi bingi bano enkyuka twazitandikira ku mmwe kati mwe mu-influencinga okuva eno wansi namwe ne mumanya waggulu nejjanga ekka naye wetandikira eno wansi ejja bbaako weekoma ate kati mwe baghetto youth mulaba bwe mumala otegeera system bwetambula nti Dynasty oba okuba oluyimba tukwagala oluwandiise n'okikola Dynasty oba okuba oluyimba tugenda tukwagala ojja oluwandiise mu association yaffe oba mu kitongole ekitutwala n'olutwalayo tosuubira nti waliwo emikisa mingi egy'okubeera nga otandika okufuna ku kasente neera ne mu bigobako naye nga nze mwana sirabawo nnyo kakodyo basajja abo bafa nnyo ku famire zaabwe nabo kusooka kweyagalanga bo era be bagenda okukifunamu ennyo fayini tugenda kwewandiisa byonna tugenda bikola naye nga mwana kati nze Dynasty kyendowooza mumusooke mukole paati yammwe mugende mu system nga gye babagamba okutambulira mugitambuliremu ebisigadde mukoleki mubirinde bulinzi. Kati kakano akalala kenjagala okubuuza n'okwewandiisa kwennyini obadde okimanyi ssente noteekamu ssente oteekamu ssente so nga ate bandiwoozezza nti omuyimbi atandika atuwayo platform kyobamanyi omwana gyali eyo nga n'okukwata emitwalo 5 sasula studio gibula si nti oba batayagala kukola oba ki nga talenti agirina naye ng'okuyimba obuyimbi oluyimba nagendako mu studio alikodi lutalo gavumenti yaleeta studio
bena bere mu kigo Yesu soko yogere ku studio wale oli batugamba nti buli buyimbi ashitegeera weeri producer musasule byebyo tukayo muganda wange bayisaawo baabwe bebamanyi wagendayo ku mu studio gye babateerawo nga batest buladi nze mbimanya ebintu sirinda nagezesa nze mirungi mwana gye bandisappointi nze ntya n'abantu kati togendako mu studio ogenda mu studio yaffe gye baterawo nga gavumenti weeri endongo tugende tugitambulize eyo ne producer naye ogenda tukayo nga ayagala mmuliisa ale kati yo studio ya bbeeyi esinga nezindi eza bulijjo esinga jjukira nabo we baliira bali naye omusaala gujja gavumenti egusasula ezo koodi bazikozesanga koodi ezo koodi naye nga mwana music industry ya Uganda yo naso bukodyo ki omwana ali eyo akuba ennyimba ze ayinza okuba akubye ennyingi bw'ofunye akasima nti obaddeko n'ennyimba ezikulosinze bukodyo ki bw'oyinza okuwa omwana naddala muganda wange tekaba kasima just kukola nze mpakanya ne bana abagamba mbu kabakadde tekabakadde baaba ogendawo za kabakadde odde mu ddipo oluma akaddo olinda akaddeko kajje ekikulu baako kyokola oba muyimbi genda mu studio yimba kitegeera ta music zanya TikTok oba twala nyimba ku TV kitegeera lejawo za kabakadde oyimba oluyimba lusigale mu simu yo okubanga kadde oluweereze n'ettaano lubeera awo mummwe ole ne YouTube lukulemu oteekayo olinda akadde katuuke kana jjaddi tekawo embeera akadde gwe kennyini okeeteerewo kitegeera kubanza omwana ebyaddala achievement zentuuseeko zino si kyoba nina oba bagagga oba ki kyoba nina mikwano mingi bampushinga wa just kumanya nti njagala kino nenkiremerako newensanga kisomooza ki kufata osigala ogenda mu maaso kati olaba eryevako eriri mu ttambula ku TikTok eryo lyentambula erya Peva tumaze emyaka guno omwaka gwenda wera gwakubiri nga ntambulawo entyo nga ntambula ne kati mba kupowa alina ndira bakusaza n'enjoga lya wiiki ewedde oli wakiraba agamba mwana yazze n'akabadi naye nga tumaze ebbanga nga tukikola almost 2 years tugenda mu myaka ebiri mbeera n'oyo director wange oli wakulaba alowooza yatadde mwana kaye kalina emikisa naye nga muganda wange oli ayinza obadde neso mwana wafunye akasima kalina ebisima naye nga mwana emikisa Katonda ayamba yeyamba yamaani olina okuba nga okitaddemu tekamu amaanyi tekemu obulumi naye akirabe nti mwana omuyaayo ono kamuwe yamaani biki byolowooza essaawa zino ebyakyukamu obudde buno okusinziira luli kuba juzi wakuba nga endongo olina gitwakula egyokka olina gutwala ku TV wokka saa zino wajjayo emitimbagano kati nga TikTok, YouTube, Instagram yes kiki ekyakyukamu kyogamba nti kati atist kyanguwamu koko TikTok eyanguya ebintu kasita oba newaako omulungi yeekuwa newoba gwani newoba nga bakkolimira newoba muloge kasita newaako omulungi gonda zayina most following ku TikTok naye bwogenda nolaba byakola kitegeera kati omba njagala ngaoyo tuula mu challenge yange oyogera naye kisinzira enjogera gye mwogedde oyogera naye fiiti tebagala kasente kangi kyemmanyi omuntu oyogera naye ku ssimu biyinza okukalubamu naye beba face to face nabo bantu nga ffe kitegeera nomusika nomugala nempisaamu wano empisaamu n'omuyiiya naye oba olina omunyiga kuba nabo webaliira mwana kitegeera si kumugeza bogeza bigambo si kumugira akwate n'eddata wa mukozesi nawe era oba okiraba bulabi togenda gamba muntu kukolera challenge nga tomugulidde naddata oba olina okubaamu n'akafansonyi oba nga si kyaliwo nnyo oba olina oteekawo embeera neomuwayo afazaali ekyebiri n'omugamba muganda wange siri fiiti gulayo kaddata kaako naye agamba omuyaayo ono olaba mpadde ekyebiri kye kino bambi mu bulumi kankikole so enkya Easter
tusuubira omuyimbi nti ku birimu ku avenues olina okugyamu ssente by'ebintu bwe biti ennaku zino ebiro bino ebyokusanyuka. Sofa waliwo bookings eziriwo zezakoleddwako kaseera bwe kati? Omuyimbi Ssebo aliko e Kampala, sobola obba nga sirina booking ku lunaku lukulu. Mba nnyimba biki mazima ddala. Nze aliko essite tukkirize. Kale e Kampala akwagala akusanga wanawa? Enamba zange kwa ziri agenda okukyakala kwajjukiridde kati booking zakoleddwa dda tukkirize. Booking okusinga nina za mu kyalo. Kampala muya yakubira essimu ngalinga akuyamba mwana. Okitegeera nagadeso nja kujja oyimbemu wano kati waliwo fale yankubidde ejjo nangamba mwana ninamu wano emitwalo 10 bade njagala mpitemu muganda wange simumanyi namumanya ojja onnyimbiremukko wano nesoka ne mugamba kati bwe mba ngambye kuteeka amafuta mu mmotoka okutuuka kawowooli ngenda kunywa mmeka nina bentambula nabo abanzigala bataano bange nina obbokyayo buli omu ng'ekiziko oba ekyesatu ekikono ate ke kaseera kano akapeeva ogiryeko nogirya kumbe tina batereera ezo sitole mu mitwalo 10 genda ozinywemu obutwa so egundi esinga ogenda fulumamu kusinga ndi wabweru luguudo lweyo Wakiso okusinga eyo ninayo obubako nga busatu bwogenda okutambuliramu Busunju Namayumba yo bewalala bayitawo batya abaana beeyo mubeereko tujja Dino Force bubi ogenda basalako bubi nnyo okay mu bantu bonna be tulabye essaawa zino nali njogerako ne DJ omu nangamba nti challenge esinga okukuba abayimbi emu ku byasinze okulaba ze management ennaku ezo tubadde mu ssaga ya David Lutalo management z'omwana ekyaliko huyo producer agambye ekyali nako igwe nga Dinosaur wammanyi oli musajja mugezigezi ate era mulabira wala ne ttiimu yo kino mukisalidde amagezi nti wemanya bookinga Dinosaur the right way is this zobudde buno sina manager nze manager wange igwe manager awo manager alinga manager wange era akolera ku mateeka gange kyandibadde kituufu nina music label gye nkola nayo eriwa yonna Black Market si management music label gyokola nayo just nkola nabo tulina engeri gye tukibalamu nkola music wange ne bankwata ne video distribution nayo ne bannyambako kati awo wekigendera naye nga nti management oba oli anjagala oba ayagala kupa bwa ambassador oba oyagala booking kale ebintu weebityo nga si online business oba olaba nze Dinosaur Wigoso oba manager wange bamuyita Promise namba kwe ziri ku handles zaffe naye ng'okusinga nze abimala kyabulabe kikyolekera ddala omuyimbi okubeera nga gwamala buli kimu tekiba kyase sijoli mitinga nze sikirabamu buzibu kuba mwana abaniga batulyako nnyo abayita bamanager manager asobola okukwata omulimu gwa kakadde nakuwa emitwalo 3 tukakole mwana nina wana omuyebiki alinako weziti naye nga yalidde nzeeyi mwana obanga wakala nagamba atugete nakulemerako nogamba waye manager wange tulumbe naye luvannyuma nnyo oyita mabega otegeera mwana wawakoleredde fala mwana omanyi bo babiraba nakulaba nalowooza teboba tebikugwana naye nga tamanyi waja ovudde n'ekintu kyo mwana abuukidde buukizi kintu ayagala ate kulya kusinga ggwe kulya biki kikyokoze ggwe nga ggw'omu Dinosaur omuyimbi essaawa zino yandibadde ne manager atya kuba nga woyogedde wali oya ne manager ate nga gwe boosi wa manager awo omuyimbi manager yandibadde ati manager anyuma nnyo nga gwe boosi we okusinga ono agenda okukussaamu ssente oyo tomuyisaamu eggaali bano olugaayo nti byoyagala byolina okukola bali manager yandibadde akusinga ranks nga at least wagamba tukole kino kibe ekyo manager kati tugeze wano we tuli Jakalanda nanyini waawo Anko Kasozi ne manager waawo ani nanyini business yange seba ate manager antegeera mpasi nga manager ateekako nze obudde buno manager ayinza okuntegeerera
nempulira byagamba ono bango nsasulira apartment ngombaddemu akamotoka nevuga bino byakulya bikinga kubeerawo bubeezi nga gwe Dinosaur olina kukeera kumakya kwata kalaamu genda mu studio kuba awo manager oba ogenda kuŋŋambayo mu music industry tulinamu manager omutuufu ow'abayimbi bamanager mwe bali abali serious management mweziri eziri serious abayimbi babafaako babateekako embeera mweziri eziri serious mweziri eziwe so wetyangezze byoli negamanyi yatukole gwe kyomanya enzigi zange nzigule azonga azoli naye ajja kukkiriza naawe byokola ki byowulira byoyagala nze byange bibino manager ayagala okumanaginga njagala apartment njagala n'emmotoka olina obanga ondabirira bino daily life biki kulya kimere biki olina obanga kati gwe bisigadde gwe fata shozo tulabe engeri gye tukibala naye gwe okwate kalaamu yo ogendenga mu studio ote music nesaagala manager ojja ate nga azze kubalira ku nze mwana totawaana manager ayinza okujja ate naye azze kuliira ku bazze gwe kyobamanya boladi bakunoonyeza nze si gwe gusoso trendinga ndabye abantu bangi ab'emitima emirungi n'ab'emibi kati tewali kipya kyengenda liraba soli wabajja gy'oli yeetekete abagala okumanaginga wendi naye noba mwana nga oli gomite akasente tekakuluma ng'okateekamu n'omutima gumu nze sente nzikola buladi ayino nze muyimbi aliko sente nzikolera ddala just kuba na tiimu eri organized Okay, ali ku Focus TV nina omuyimbi bamuyita Dinosaur era nga yo yakubidde Peva limbo lutambula essaawa zino lubunya amawanga era mbadde njogerako nnyo naye nga tuwulira bukya bwasanze endongo sofa era biki byasuubira obaka buli ki Dinosaur bw'osembyayo naddala mu art oba mu industry yaffe ya art biki byolowooza ebitannaba kuteera bitereere ebisoboka nze kyemmanyi omuntu yenna akola art tosooka ove ku ebyo mbeera ki gy'olimu oba baakuzaalirawo oba biki oba nga ddala ati owulira omwagala ebyo byonna sooka obimma amazzi ofate kintu kyo kuba gwe kyoyagala gwakola ki gwakitegeera naye wantu woyagala okweraba gwalabawo todda ku bigambo by'abantu mbu biki gwe pika bupisi kyosobola kyokutenyweza oba oli dansa obuli woba ko shooting a video making a content kikole nekyo kyonna kyoteekamu obudde boteekamu effort yo yonna kiwere ddala kiri ekisinga Dinosaur nkusanze oli musajja mukkakkamu simanyi oba ekyo kikoze ku nze nga first time ondabikidde okubeera omukkakkamu zembeera kikyoyogera ku bano nja kwogera erinnya Tiimu Biswanka abavuddeyo ne bayisa mu bantu eggaali wayinza oba waliwo obusungu bubaddewo tugeze tuli mu kusaaga wano n'oviiramu omuntu okwagala omukuba what do you say about bino ebikolebwa naddala abaana abayimba abali mu ndongo nze kyemmanyi kiva ku muntu enkuza gye baba bamukuzaamu oyinza onnenya omuntu ng'akoze ekintu naye ngaewaabwe gye yakulira kyali nnomo nti maama bwe yaddanga mutala nga biba bikolawo naye buli omugamba ekimuggyako ng'asituka kati nze olaba mwana nze osobola okunnyiiza n'enkulya ekiwaani naye tekitegeeza mbu mba sinyinze naye siremezaamu Ghetto Youth mbadde mmanyi nti gwe otandikirawo mwana nze ndi munene nnyo mwana kati waliwo ebintu uyo olina ne Peva waliwo ebintu byemma amazzi kati ogenda kuddaawo werege ne Faro omukolera erinnya kitegeera kati asirise teyejjusa bali manya Dinosaur olina ne Peva oli olukuddamu ng'ogikwata pozi abaana bange bakambwe togenda kunzoleya nga balaba zoyinza okunzoleya n'enkuleka naye waliwo Mengo Boss atagenda birinda Mengo Boss ate mukambwe bulala atajja birinda Mengo Boss ontunuulira butunuulizi nakkubirawo naye nga Mengo Boss wonna oli kiganda kyange tubeereko Mengo ku ntiko tulina olabisaamu Mengo tugifuule makindi naye Mengo afuuke nga makindi bamuwaanawaana shegeera nga bakabi bava Mengo
Siyinza kubanga nsukka wano obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mbadde ne Dinosaur okubira nga akuyisizaamuko ekitonotono. Ekyomukisa nti mulinako access we tunaba tulina ekirala kye twagala okuttaanya oba gwe ekyobuuziza mu comment section nga kinaajulizayo okubanga akiddamu nja kuba mukulitira tubeere nga tubitaanya. Otherwise neyanziza akaseera sebo. Nawe weebale obudde bw'osebo. Katukwagalize Easter ennungi osobole okukuba abantu beeyo bonna endongo ennungi. Wakiri mukama wange. Tukomye wano lunaku lwaleero mubeere bulungi. Merhaba. Kusubscribinga ku Focus TV bingi